bazze naye kimaze okutegeerekeka nti abaana bavimbye PMM Girls basiyaga abasomesa basiyaga abaana kitegeerekese ensi yonna nti PMM Girls basiyazi ali kubaana babaine mukoda lwaki awasa mukazi mwine tulikwenda ate bali kuzambo mukoda wanga tayenda mukoda amufulumye ku isomero tulina obulumi bungi ino z'omwana wange muyaka era asomera muddayo ije mu maadi ali omwo ndimakoba bampa omwana wange bademye bangi bamulya Bisiyaga abaana twogere nabo bajja tubulira amazima oba the practice has been going on owulidde kasebe batuwa abaana baffe bajja kwogera amazima kuba omwana osobola amugaanira kwogera amazima owulidde bwebanga kituufu mugoda naye kituufu webanga bali kwogera kituufu emize gye tugiri ku ssomero bandibadde bajja ne bakiriyaringa de eya ne batugamba nti omusomesa naffe bituguddeko owulidde naye gye bakoma okudiployinga abasirikale abalala ne bagenda twogere n'abaana baffe ekitegeeza the practice has been going on. Ababa atwala n'abalya Bisiyaga ng'abaana balajja n'obwire bwona mulogi obwire kukya yasindika akavidiyo yasindikira abazungu bamuwa sente nnyingi Chachikani. Toli chama. Olisa sente ningi. Sente bali
open the gate. Paulo kwasa kesimu video bukugenda nteka obusikiriza kati ngete ekifaananyi kukwata obushotshoti obwo bw'amasimu abatuza meeting basooka tuza meeting the students out of the premises of the school as the emergency meeting. Hello? Mutuwulirizeeko poliisi bw'eba etuuse mu kitundu eyagala kujja kutegeera kigenda mu maaso twate tubasaba mubeere bakkakkamu musembereyooko tuyingire tufune ekituufu. Sanga yakakati tuli wano ku PMM Girls, tuli wano mu Jinja nga tuli kwekalakasa lw'abaana baffe batugaanidde basibyewo geeti. Hakuna mchezo, guno muleme si gwa muzanyo. Tetwazaala baana ba Bisiyaga, abaana tetwabazaalira mu Bisiyazi. Twagala baana baffe, hakuna mchezo, twagala baana baffe, mutuwe abaana baffe. Kyatwagala kano twagala baana baffe. Era omwana gwe bansiyaze tajja kukkiriza kwogera nti bansiyaze. Naye kimaze okutegeerekeka nti abaana bavimbye PMM Girls basiyaga Abasomesa, basiyaga Abana. Kitegeerekese ensi yonna nti PMM Girls basiyazi. Ali ku baana babaine mukoda lwaki awasa mukazi mwine tulikwenda ate bali kuzambo mukoda wano wagatayenda mukoda amufulumye ku isomero tulina obulumi bungi ino z'omwana wange muyaka era asomera mudde yayidde mu maadi ali omwo ndimako babampa omwana wange bademye bangi bamulye Bisiyaga ifo mukoda atusemye batukobye mukoda omukazi gwalina waka mukazi timusada aye mukoda asala abana mukoda alabye Bisiyaga owulidde batuwa abaana twogere nabo bajja tubuulira amazima oba the practice has been going on owulidde kasofe batuwa abaana baffe bajja kwogera amazima kuba omwana osobola amugaanira kwogera amazima owulidde bwebanga kituufu mukoda naye kituufu webanga bali kwogera kituufu emize gye tugiri kusomera bandibadde bajja ne bakiriyaringa de eya ne batugamba nti omusomesa naffe bituguddeko owulidde naye gye bakoma okudiployinga abasirikale abalala ne bagenda twogere n'abaana baffe ekitegeeza the practice has been going on. Batuwa abaana baife twogere n'abaana abaana nabajja osibula Abasomesa nabajja osibula buli kimu aye banaloba tulina kuwaza tunyire geeti kwaife bayidukira abaana kusaba abaana basaba busabe twabala abaana baife aye kabisa weno bali kutulobera okwingira geeti okwogera n'abaana ku lwaki batuyambe memale bateta abaana baife aye agazirawo mwita kubona ekijja okwirinda Kalemberozi mba mpumwire obwira ayambala ekikofira ku mutwe yayambala empale yafuuka musaada era abaana babakozesa buloogi ebuwenge abandi bakozesa nokodi ku moonlight bamulaita erisaidi kyawo TD ali kupopola motinga Bisiyaga ekisomesa abaana era eriyo omwana gwe bakobye yamwona naye yasosala omwana bamwetesita ffe tulikwenda mukoda lidiya wano ngaba oji ba PMM wano tulikwenda mukoda lidiya twali naye wano ife tuli kye tuli because of isomero eryo lwaki nga twononera isomero eryo isomero abaana bavuire wano tunatuna at least niwo batwogire mu bufumbo oba a married wife alistegera musana ipromoting abana bebayigiliza mukazi na muwala ebyo byaliwo oli mulina isomero mulembe gwagimabye ebyo tibyaliwo wano abaana bafulume meeting dibemu ng'abaana bali waka ezira kireko ezira mwana kusoma kuba mu class oludde emize mibi kiri ku isomero ensonga enkulu omusomesa oyo abaira akola ebintu ebyo ti musomesa yenka yabairena ebyo Bisiyaga okuli Bisiyaga abairayo n'abaana baife kyaba tuba tuli kwenda abazaire bajje n'abaana baiba bali ku geeti buli muzaire age mu mwana wakole ki nsonga sister wange wano era ekiraku batuwa abaana baife tukole ki kuba ezira mwana ajja kusoma wano ku PMM ng'ebintu ebyo bikaliwa Chitakule Ali Hassan, the chairman. I am coding That a staff member in PMM Girls is allegedly one of the promoters of homosexualism.
as a school management, we quickly got together, and right now as I speak, I've just got out of a meeting we are in with the board members and some members of the PTA executive and the security team of Busoga to come out with a solution. I've just jumped out of that meeting to come and address the parents who are at the gate, and the message I have is that in the next hour or so, as a school, we are going to come out with a statement about the way forward in regard to the alleged issue of our staff member in that very unfortunate event. At this point in time, I'm urging the parents and all stakeholders of our school and this city of ours to be calm. I can assure you that in the next 1 hour or so, we are coming out with a statement on the way forward. Dear parents, remain calm. As soon as possible, we are going to call an emergency meeting, most likely even tomorrow, in which we are going to listen to your side of the story, but we shall also inform you on what we have agreed on. Inside, the teachers are there and they are teaching. So the situation should not be made to look to be out of hand. We are coming out with a solution. Thank you. Abasomesa bali kwetanga madamu ko dalidia taligeza ko Bisiyaga Somero ifa lineno bali ko abana betukunga era batuleta okusomera wano nensonga laki tusitukira munga bakulembeze fa kungana abazaire na bulombe bwekigambako tufumagane obuli bw'Obisiyaga wana mu Somero ifa era ni musoga kutwaliza awalala abana bali kononeka tukuja kusoma bulungi bakoya kusolera mu tumijaba wangalira olw'omuze guneeno oguli very antisocial twende waneno kwekunga okwekubira omulanga nti omusomesa wena nagoba n'eminze. Let the Educational Service Commission emeritayalinga in public interest because omuze gweyenigiremu ni mu busoga nga obubongo bwa busoga tigwikirizibwa ninza omukyalo busiraamu obwaife tibeikiriza musogo era eza naidini lyonna liikiriza buli bwa Bisiyaga tunatuna tuli kuvumirira walala buli bw'Ebisiyaga mu kitundu kyaife so tulikoba administration ey'essomero okolera wala nife abakulembeze nibakigamba ku n'abazaire tubone nti omuntu oyo aidemu ekiwuka tumutoolamu ekiwuka gyalina okusaasaana basomesa abandi mu baana baife kubanga bali kujja kwonoona eggwanga lyonna. So we are saying go Mukoda, go Mukoda, go. We must have zero tolerance to homosexuality. Actually here to strongly condemn the antisocial vice of homosexuality. We are saying we must have zero tolerance to homosexuality. Someone in the names of Mukoda, Lydia, a teacher, has been named to be one of those people who are promoting homosexuality in this sub-region and in this mighty school, PMM, Ginger Girls, which is a traditional school. It has educated so many leaders, so many women leaders in responsible positions. So we are here as stakeholders at different levels, leaders, parents, and everybody concerned, such that we can raise our voices and say no strongly in the strongest terms possible to homosexuality. We are saying the named person in the names of Mukoda Lydia must see herself off the campus of PMM Girls School, but also in the entire Ginger City and Busoga as a whole. Dear leaders, parents, and everybody concerned, please come join us and we condemn homosexuality in the strongest terms possible. We must not promote this vice in our communities. Okay.